Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Katugenda musafuna ku lwaliro atunakola kimunange. Atunda lekolo. Nze kantukwasaganye. Zikuna munane zakada kusawamu. Eyo kumacha gonda kulwaliro nakula mukaaga. Wange? Lydia Jebali. Wala sebo nawe Jebali. Nze bampita jingwa no ku BTFM. Wewe sebo nkutegedde. Oliwe Masaka? Nkuwulidde taata. Masaka sayidichi? Kyabakuza ali atya? Kyabakuza mulamu talina buzibu bulungi. Amina. Olina buzibu ki? Obuzibu bw'ennina. Nina ensonga letasawa abaana bange. Twafuna obutakkaanya mu Gwokutatu nga 18 kale bwali bwagatta. Nali nagenda omufumbirwa ng'alina omukyala kale nga yawasako omukyala ne baawukana omukyala yali yagenda n'abaana babiri. Ati bwe yagenda n'abaana babiri then nze nampasa akate nga tambuulidde yakimbulira luvannyuma nga omanya abasajja mulina ogwo omuze. Nze waka yanzijeyo bya bulungi ne tuweddinga bulungi awatali buzibu bwonna ne tukola wedding ewaka n'ewaabwe. Emikolo nga gitambula bulungi. Olwampeta? Baali baatuwoowa. N'ebintu nabisasula? Ebintu kale yasasula naye nga bw'omanyi nti kino ekyokuwoowa kyayita balibayo olw'ensonga nze yali tayagala ddiini ya busiraamu era n'ewaka yayogerayo linnya ya kikatuliki nga nzijayo. Yayogera gundi manya matuufu baye ye muzabiru naye yayogerayo lya living kwegamba mu ntandikwa yonna atandikawo ng'alimba naye nze nali kimanyi musiraamu akati nange kusandika mbaka mu mikisa ne tubeerawo n'enfuno z'olwange olwasooka munnange ng'omugenda mbulwa engoye zange ze nayambalira mu gawuni obugoye bwange obw'omuntu obw'abakyala bulula ngenda muluuza obugoye bwange nga tasooka nkola ki awoza nange simanyi tutambulako tunoonyaako nga batugamba obugoye bwe buli mu nju mbuuza bugoye ki obwabula obwali obw'embaga obwo bw'oyambala waka kiki obugoye nga bwogamba nti obugoye obusooka ku mubiri nga kola olwenyambala gawuni engoye ze nayambalira munda akabiko omulalu nga bwogamba buno bubukana akabiko omulalu kareede ne bubula byokka bye nayambalira mu gawuni bye byabulako byokka era kyasigalako ku peegi nange nga nkola ki nga noonya bugoye obugoye bubula ntuka noonya bintuka mbutufunanyo nipanga nekamubuuza kute nemba ku bugoye omutima ne guŋŋamba ndi muzito nyinza ntya okutuula ng'obugoye buno bubuze ngenda kutuula mbeere nti omwana ono ngenda muzaala nti manyi tya nti oba yabututte mulabe wange nampuuza omwami nga ŋŋamba Sabero obugoye mwebuli. Katunoonya obugoye bwe twawuliza kumpi mwezi mulamba n'ekitundu nga bubuze natandika tugenda nga natutambula ku magezi amalala ng'omanyi by'Abaganda. Linda ako tugende mpola. Mubunoonyeza mu nnyumba. Tunoonyeza mu nju kata yannemerako awoza mwebuli mugamba tebuli muyaŋŋamba mwebuli. Ennyumba nnene? Ennyumba gye nali yali antaddemu mwe mwali mukyalo oli. Natuukiramu. Kati nga mugamba tunoonya obugoye kati obugoye twali butubula ne tandika okunoonyezaako mu makubo amalanga omanye ebintu by'Abaganda. Katunoonya obugoye nga batugamba mbu obugoye buli mu nju biki mu kukebere nga tukebere nakina gitwasembera ne batugamba obugoye babuga ne babuziika ku malaalo banazaalira laakaayi banongooseza laakaayi ne baali bagenda kunsibula nga mperedde bulungi ntedere nga uganda nti bamusibula ng'enkya mbe ne luntabuka ne lunziba omumwa ne nfuna ekiziiro ne nziira omukka ne gubula ne nfeisinga ne baleeta by'okugeni ne biremerera ne banteekamu ambulesi ne banzibisa emasaka emulalu bonna nga tebamanyi nsonga ki olwo ne ndusomoka mukama nannyamba olwo ne ndusomoka ne tudde ewaka ne mufuga ne mugamba laba ebintu ebyabadde nakugamba tunoonye ebyengoye zange n'olema tunoonye ebintu ebyabadde nangamba mbe tobiŋŋamba tebinkwatako todamu nakubiŋŋamba oba oyagala kola gagenda weeraguze weka tebinkoba ofafa gwatoosa okufa omwange tubeerawo gatuzini entalo zangoye entalo za bugoye navaawo olumu neŋŋamba ne lwakitambula nemuviira nensooka nennobamu olwo ng'ekinnobya ebinsonga ziri bbiri bugoye bwange obwo n'embere gye natuukako nga nzaala n'okwegaana omwana wange n'omwana yamwegaana n'omwana ali amwegaana ng'agamba tuwe era ensonga ezo mubugoyi zamunyiiza nnyo n'abagamba tumala genda ku DNA n'abwegayira taakaze mu nsonyi weesikyabiddamu nabyogeza babusungu oba ki naye nze omwana wange biki mukazi wange nkyala nsaba nsonyiwe mu mukwano nsaba nsonyiwe mu maaso ga muzeeyi ewaka maama nansiza nanga mwana wange leero n'oba olusooso omusajja tomukaluubiriza genda oddeyo tulabe we binaabeera n'enzirayo n'enfumba nafumbeyo emyezi mitono naddamu n'akola ki ate omwanya oyo nga kye bayita okukuba amanyi
mukubi mulungi kukuba namana afumbira amazzi n'akunyiga naye ng'ensonga ekkubi ayinza osanga ekikopo ng'awo omwana oluusi agiwumuze maze okunywa kyali akitaddewo asituseewo agenze n'akubuza kikola kyawo lwakuki ekikopo ekyo kiri wano kati yali yaddira oli omukyala naye oli omukyala oba yali yamuwa ddagala nga yamuggyako mu lugongo n'abusiimula nze simanyi omusajja ng'akubira ne tewali n'alyoka ajja n'akugamba nge walina emuniro saagitegedde lwaki waziisa ennanda lwaki wakoze bwoti ne gibamizi abayi nentuka nempulanga emigwe ginkweza nenziruka nasasigira mu bajjajja entebe e Kampala kesamanya nti mukugenda ngenze n'olubuto lwono nomba ono omwana namba 2 kati nze bwe natuukayo ero toluusi ngenda okwesebeza myezi 3 gye nali mazeyo kwena nga neesezamuko lwanyina olubuto nga okwesebeza nga lwedda ndejjanga munyenyolanga ngamba ate kati talina kyakukola omusajja olwedda akunoonya yatuuka dda ewamwe n'obulayo n'atuuka ewasengawo n'obulayo kati mwana wange tolina kyakukola togenda kuyiza lubuto ku kibuga n'omwana kwate ekkubo dda ew'omusajja kyonna kyakola kikole naye nga okuza lubuto ng'olumala odduza nadamu n'akukyankalanya ng'ovaayo kuba nassenga abakuzala mutuufu bitunyiye omusajja saawa bina yabeera mu ntalo bwakuba ate nasebo ng'akuba n'amasimba naye abasajja simalina kumanya yakubanga essimu waka n'abagamba mukazi wange mukyafu okumanyanga mukyafu n'obugoye buno mbusimanyi mbuneepaadingisa obugoye mbunemala mbunembujja mbunembusasanya mu ddiro bweti ebyo ng'abyogera bigamba sezaalawe naye nga si bwe kiri kati goyiza kikola omuntu ategeera ng'obwongo obukola bulungi mbwe ebirala ng'okumanya ndi mukyafu mbusiina na budde bugamba nti engoye zenzigwenzooza ngwenzooza nzigubya nange bwe nali ngende waka namugamba omanyi tetwemenya nti kumanya buli lugoye lwomanyi nti lugoye oluleeta oluteeke mu nsawo tugende bwe tutuukayo olage taata omugamba olaba luno olugoye lwaliwo luna lususe lwa kitaka lwa muwalawo ekyamulemu okukola yatta kuba kyamazima tewali lugoye nawo lwali lwaguba n'olwo kyamukala ye ebintu emubufunza ebintu yali agezaako nnyo okulaba nti ansiiga enziro kitegeera akwonoone naye nga mukunsiiga enziro ekituufu ye kyeyakwa ebibi byankola yabiraba kati anoonya weetandikira okwesa okujjako omusango wabuuze koye kakuba enziro mpulire nga ginkuba gye yazza gye bamuzaala newaffe gye banzaala omwami we bamuzaala wa gye bamuzaala kyazanga nyina yanova naye n'abaleeta n'aboola naye nga bali bonna kati gye yakulira ne gye yagula ettaka gye yazimba esaidi ki eyo bayitawo kisoomule ekibaale ekkooti ekibaale ntegeddeyo oyagala tukuyambe tutya nyina omwana omukulu naye namulekera naye kati namumuggyako naye kyembadde njagala okumanya ekintu kye yankoza kyali kituufu yankozesa endagaano bwe yali ampa omwana n'aŋŋamba mbuwandiika nti nze mama Mubaraka ntwala omwana naye omwana bwe mba mutwala sigenda kwera kitaawe nti musaba buyambi biki naye ng'ekyamazima nze omulimu gwenkola sigenda kusobola kulabirira baana bano ŋambi nabo ate n'ekirala omwana nge nagenda omugjayo muzeeyi tewali mwana asobola kukula nga mukazi mulala yamutwoledde n'amwokwolera ng'okyali mulamu nga newe olwo osobola okwebakerawo n'omwana wo n'obeerawo ng'ekizibu kiri eki kyakumusomesa kyokka njagala kumanya abaana si babe oba babe amanya g'omwami ye Nnyonyi Ntono tovaako beerako kale Hello. Sebo jebaleko. Kale nawe jebaleko. Kale sebo. Mwami Nnyonyi Ntono. Sebo. Bampita Mr. Opiyo. I'm calling here at Naguru. Ndi wano mu office ya Family Affair. Ekola ku nsonga y'amaka n'abaana. So kakati nina fayiro wano bagimpereza kuva Nansana. Ya mukyala bamuyita Nalubega. Omumanyi? Okay. Kati omukyala ono omuyita otya? Yali mukyala wo. So mwayawukana. Kale kakati sebo issue genda wano mu file genda mumuzenga eneneko. It's about this younger boy. It's called Cheyune. And there's another one called Ziwa. Bano babo se babo. Kati chenjagala mu byonna. Omukyalo ono ayina endagaano gye yakola naawe, is it true? Lwaki yakola naawe endagaano eno sebo? Anti aŋŋamba nti yakola naawe endagaano
nga teyayagalidde nga ye yalinga ku mpaka iziti olina ye nedda Sebo kale ku mpaka yali ya ku mpaka lwaki Sebo yagambye nti namukaka aha that's a good word oda gyenoonya wamukaka okola ndagaano lwaki yakola ndagaano eno ensonga egimukozesa ye teyakigambye nedda Sebo kakati tugenda kwemenya nnyo Sebo olw'ensonga etaata omukyala yatambula n'agenda omwana n'amuleka eno n'embeera n'omwana nga talina buzibu yenga ye akajanja kalina ono omwana omulala amubalaka ne mugamba omwana mulekeewo nina maama nange nina amaka gange omwana mundekere oyo ati nedda omusajja gwe nina yasazeewo ajja kumulabirira nga bwe yalabiridde n'oyo gwalina n'anvuma ng'avuma ayogera bingi emugamba sigenda kukuwa mwana wange ngenda mukuwa mu mateeka wabula ekizibu kye nnina ensawo yange naffe sijja kusobola mwana ng'omulina ng'omututte oba ewamma oba luddawa omwana ono mulekeewo obeere n'omwana omuto ojja kusobola baana baliri angamba ati nedda gwe nafunye omusajja agenda kulabirira omwana wange nga bw'abadde alabirira n'ono omuto gwe nnina konze bw'oba ng'amusobola njagala tukole obuwandiike ng'okakasa nti oyo omwana okumutwala omutwala naye musobola ali wano siremereddwa omwana wange mulege ati nedda mutwala n'amwagala nensalawo omukozesa akakalu chairman teyaliiwo yali mulumbe akakalu ye n'asalawo nti omwana asazawo agenda mulabirira n'amutwala mukwagala kwe wabula si mukukaka kwange era akakalu kaali kamaliriza kagamba nti omwana bw'olaba ng'olemereddwa omwana omukwatanga n'omuzza ewaabwe kyeyina emubalaka omulala nga si oyo gwe yakuwadde and there's another called Zewa Ashraf webale nnyo akati n'amutwala n'agenda nze saamufaako oba yamutwalawo kuba omwana ali ku nnyina saabirondoola nnyo kati nze mbadde nsaba busabi taata siri willing kujja kunoonya na kussaawo mbeera ya kutabangula gwe na mukyalawo na baana okunoonya kyesse mbadde saagala saabiyingizaamu nnyo poliisi munda jangu onnoonye that's why sose kukubira twogere bwogezi Sebo uliriza akulyawo bali agala kummanyiira taata kakati Sebo mbadde nsaba twogere bwogezi ng'abantu bakulu tuteese sibi byakukayana because issue yammwe yaliwo okwawukana erabika kuba nga mpanvu muko nze kyentunuulira baana mwe abakulu it's up to you oba mulidde oba temulidde ekibuuzo kyokubuuza muzeyi kiri kimu Sebo alemereddwa mbadde nsaba mpuliza taata if it is possible okuwa omukyalo ono something little owa baana not ye nga ye ngamba wamba waki ekyakulya nga nkibawangaani taata waabwe toli taata waabwe ogambe oli taata waabwe siba kiri abakwata uliriza saagala kumenya lulimi ate saagala kwogera bingi okitegeera Sebo oyo yennyini ogwoli naye mubuuze nti taata waabwe akola mulimo ki alyoka ayogere ku byokumuwa sijja kumuwaayo ayogere nti nkola mulimu bwe guti nze nagwa n'eddalu sirina sente wagwa eddalu siri mulamu olina ebbaluwa y'obutaabika ebbaluwa byonna mbirina sure waliwo omuzeyi nebisayagala kuwulira naye yaŋŋamba nti olina omukyalo omulala gwamuteeka mu maka ge mwe yali agaani agage mwe yabeeranga kale bwe kiri ndowooza omuwulidde kiki obadde omubuuziza kitidde okukiddamu ekiriwa kino ky'omugambye ekyendagaano olaba ekitwa kyonna kinyina omusirikale omu gwe nali ntungira wano yunifoomu n'enkimunyumizaako n'angamba ekyamazima oyo nga twagenze eggama nti tumukwata kumusiba awoleza tumukkiriza kuwoleza wabweru ennaku zino mubeera ku mawulire muwulira omwana bamwokezza simanya nga bamukubye akakumbi simanya bakoze batya mubiwulira batta abaana abakazi nengamba nze okunzikira omwana nga sinnafa nemugamba omwana mugjewo muwe maama omuddize mukadde kakati ze mbadde ngamba bwe nti tulindeko taamu etandike omugabe mpa school fees z'omwana bw'agaana kati oleka omugambe nti emisawo gyena kugulako ngena gitula buto ngena kugulako omusango negye binaggwera gwomanyi kale beera bulungi kale annange
abacha amufumbirwa naye byebyo sajaga yagweddalu kakomera otusaka mu metumva ku BTFM ekiyita ky'omuzike singo mugeji gunyugunyaka